Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Congratulations Rebecca Ssenfuma. Agenda kubanga ate agattibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi 2026 ku lunaku lwa Independence. Era omwami gwe bayita Benjamin Enoch Agaba yeefunidde mwana muwala ono omu ku baana b'omugenzi Ssenfuma. Yabadde essanyu ku UCC ate nga baanirizibwa oba nga ate babanjula eri ekkanisa. Kasooke nkutwale ku UCC olabe bambi Rebecca Ssenfuma watagenda kuba nga ate ayingira obufumbo obutukuvu. Kale amannya abazadde bw'otambulanga owa UCC oyinza okuwona ebibuuzo. Kale sewo Mukama yeebazibwe kanisa. Erinnya nze Benjamin Enoch Agaba. Nsabira mu kifo kino musumba wange ye Dr. Bishop Joseph Lwama Serumaga, era nga ndi mu Knowledge Family, the Royal Family. Abazadde omwami Habiyakare Leonard n'omukyala Mulekatete Generals abagenzi, naye nga waliwo bamuyita mukyala Josephine Mukigakazi, era yankuzizza. Amina. emikolo gyaddi? Emikolo gyanga 9 October ku Independence Day lwenyini. Bajja tugattira wano wakati mu lukuŋŋaana lw'ababulizi b'enjiri, era oluvannyuma tujja kugenda Wakisha Recreation Center Wakisa awo we tujja okubeera ne reception yaffe. Naamwaniriziddwa. Amiina. Kale mwana waffe naye amala otubuuzaako. Kama yeebazibwa. Abakkiririza mu kusituka okuvannyuma lw'okugwa, Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu naye nga njagala kaawa. Amannya nze Rebecca Ssenfuma. Muwulidde. Ndi mu Knowledge Family Unit 5. Nsabira wano nsumba wange ye Dr. Joseph Serumaga, taata wange ye Stephen Ssenfuma eyawummula, ne Naku Jane eyawummula, naye nenkuzibwa mama wange omulungi Favour Ssenfuma. Ekkanisa yange yeeno mwenkulidde era mwempeerereza mu worship team. Nja kusanyuka nnyo mwenna nga mutuwagidde era nga muzze ku mikolo gyaffe. Lonchi yaffe ey'embaga ya leero tugenda kuba wali ku SS Hotel. You're all welcome. Amiina. Akazina asooka okawe mutabani wange ono. Sebo Benjamin. Wanji musumba. Olwatuuka muwala wange n'omugamba ki? Mukama yeebazibwe. Musumba olwalyo olyo nga nzijja mu service nga bulijjo, nga muwalawo olwo yali aweereza ng'alinnya akatuntu.
Gwe tewazibiriza watunula butunuzi. Nsumba nali nzibiriza. Ng'ozibiriza libo. Nawulira eddoboozi. Saavisi yange awo weya. Kasita obadde honest. Butadde. Kansabe tugolole emikono gyaffe tumale basabira omukisa. Taata mu linnya lya Yesu Kristo tuzze mu maaso go n'okwebaza ku lwa Benjamin ne Rebecca. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we come before you thanking you for Rebecca and Benjamin Abategeka okuyingira mu bufumbo obutukuvu. as they prepare to enter into holy matrimony. Ekkanisa tubasabira omukisa. As a church, we pray blessing over them. Era tusabye omukono gwo gubeere wamu nabo. And we pray that your hand will be with them N'obufumbo bwabwe obuwa omukisa. and that you will bless their marriage. Ekisa kyo kibasiikirize mu lugendo. Let your grace overshadow them in the journey, Erinnya lyo ligulumizibwe mu famire yaabwe. that your name may be glorified in their family. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Amiina. Amen. Akati mbadde nsaba I babagole request, basobola okuddayo naye mbadde njala tubagulire eddala ne soda waffe. but I request that we buy for them soda. Ennyumba yange ejjafuna crate 5. My house will contribute 5 crates. Yaniriza osobola n'okuwanika ku mukono You can as well raise up your hand oba n'okujja ku kibbo. or come to the basket. Mukama aweebwa ekitiibwa. Glory be to the Lord. Twebaza Katonda. Kale yonna gyo tulaba tukwaniriza nnyo ku mukuto gwa There is Still Hope. Ndowooza akatambi ako kalabye. That's congratulations to Agaba Benjamin ate ne Rebecca Ssenfuma. Osoma olubereberye oba Genesis 2:24 kyeva omusajja anaavanga mu bazadde be ate n'agenda neyegatta n'omukyala we ne bafuuka omuntu omu. Ndowooza ke kaseera naye ate batandike obulamu obujja. Kakati Rebecca Ssenfuma bado simanyi na maama we by the way. Agambye baali bamuyita Nakujeni Ssenfuma. Yali maama w'abaana abo bambi yali yawummula. Kati mami Favor Ssenfuma yabakuzizza. Yabakuzizza bambi mami tukwebaza olw'okubanga ate abaana obakuzizza mweyimbala. Bambi essanyu lyamuyitiriddeko. Amanyi olw'essanyu amaziga ag'essanyu bambi n'ebigambo nga takola ki tabyogera. Agaba bamubuuzizza ate ekirowoozo yakijjawa. Agamba naye yali saaviisi nagenda okuwulira nga mwana muwala ayogera mu mutima gwange neŋŋamba lwaki seevaamu ate nange ne nsobola okuba nga njatula ekigambo ekyo I love you. So kirungi nnyo by the way oba otuusiza akaseera akatuufu ak'okuwasa oba ak'okufumbirwa n'ofumbirwa ate naddala mwewa Mukama n'akulungamya. Banaye si byangu era mwabagala oyingira obufumbo mbabuulira, take your time with the Holy Spirit. Twala akadde n'omwoyo omutukuvu. Twala akaddeko. Tolonda muntu kubanga alina akabina. Tolonda muntu kubanga ayimba nnyo. Tolonda muntu kubanga mumyufu. Tolonda muntu kubanga alina ebbeere erya ttutu. Muganda wange saba nnyo Mukama akulungamye olonde olubiriizi lwo. Saba nnyo Mukama akulungamye you marry your friend. Marry your friend. Wasa oba fumbirwa mukwano gwo. Otherwise ogenda kaabira mu bufumbo. Manyi tugenda tulonda out of excitement. Ebintu ne bitambula. Wekankubula bantu bangi batebanafumbirwa baali baweereza Mukama mu maanyi. Naye kasita yafumbirwa oba yawasa yawulira ddala. Kati bavubuka bannange abali eyo banayetwala akaseera. Teri kyakulwanyisa nga Sitaani kyakozesezza ebiro bino okuba nga abantu abawadde abantu abakyamu
long connections. Osobola okubeera n'omuntu naye nga si teyali yiye. Omanyi bantu kati aba teyali oyo mubeera mutya nga mulina n'abaana 8. Okuzaala abaana tekitegeeza nti you are with the right person. In fact, okuzaala abaana is just 1 second. 1 minute you can have a child. The woman can get pregnancy. Naye wasa mukwano gwe agenda okuwanirira mu buli mbeera. Agenda okukutegeera. Naye obufumbo bw'ennaku zino lwaki tebuwangaala? Tulonda out of excitement. Okiraba ekitambuza kibigula kiti. Okiraba kyonna kimyufu. Nokabona we nambeera naye. Buli omu ajja kugamba naye walonze embooko. N'otwala mu mwaka gumu 2 3 nga you are no longer married. Nga ate ekintu ekiraba naye kye tulina okwegendereza, bw'obanga ofunye omukyalo oba omwami, baneekolangako spiritual mapping, background y'omuntu oyo, family background. Kubanga tugenda tufuna abakyala, tugenda tufuna abaami nga background zaabwe ngambi nnyo, ngamba family lineage. Ngewe bwe twabangako wadde afumbirwa. Okitegeera? So w'otegeera omuntu gw'otutte family background ye, kijja kuwa engeri y'okusaba. Bali tuleme kubeera nga bansi nti omuntu omusanze ku kkubo omututte. Bane tusabe. Kaabirira Omwoyo Omutukuvu ku muntu oyo nga tonnaba kumuteekako mpeta. Otherwise oyingidde ekkomera ery'obulamu bwo bwonna bw'osigaza ku nsi kuno. Abantu mubalaba kutambula ku makubo, abantu mubalaba ku butuuti kuweereza, naye abantu bali kuyita mu binene. People are passing through a lot because of family marriage. Naye nga nomumulaba katuuti agenda weereza naye nga ye kyayitamu kinene. Buli lugendo n'osanga sisita ne yeewoomya n'abikako agayisa ge oba bulaaza, banne kasita omala omutuusa ewaka waati, bulaaza kasita amala okutuusa ewaka waati, bannaye omuntu n'ajjayo agayisa ge gonna. N'osanga sisita takwatibwako kake, sisita tayagala bantu ba musajja wuwe, sisita alina amayisa. Naye nga wano yagakweka. Bakweka, tukweka, naye Omwoyo Omutukuvu ye akola olugambo luli perfect, ajja kukulaga. Obufumbo kirungi okufumbirwa, kirungi okuwasa. Naye bannange mubeere beegendereza. Sitaani kyekyokulwanyisa kyakutte kati. Bangi abaali abaweereza, bangi abaliko amafuta kati baakubibwa because of marriage. Ng'omukazi afuuka ekizibu ewaka, kyoto kya sitaani kiri awo, sitaani amukozesa. Mukazi tasaba, mukazi takola ki. Ng'omwami yafuuka ekizibu, akunuuna buli kafuta k'ofuna akanuuna bunuunyi. Tukabirire Mukama. Okufumbirwa kintu kirungi nnyo era abagenda mu bufumbo banayi congratulate you. Mukama abakulembere, naawe anoonye Omwoyo Omutukuvu akukulembere. Bw'ojagala bane obasinga obuntami, obasinga obujjudde ebikemo, ogenda kubuuka muliro ogwe mu fulampeeni. Ogwe mu fulampeeni. Ebya figa musooke mubiteeke ebbali, eby'obubiina mubiteeke ebbali. Banaye twala mukwano gwo, twala omuntu Mukama gw'akuwadde. Oba afaanana, Katonda tasobola kuwa kibi ate ye alabira wala.
akati bwe wasenza brother gwe atalina kyalina we tutyo nga tumala tugwa mu mbi nga tutomera nga tukaaba. Manyi Katonda omuntu gw'aleeta tajja kumankinga standard z'oyagala physical. Ajja kubeera below your physical standards. Naye ng'ate y'oyo banaye amaka agatali mu unity nga tewali kukwatagana agamba kasitaani aba yagateekamu dde ekitebe. Abantu mubalaba ku kkubo okwo kuseka, mubalaba ku mikolo beekutte mu ngalo naye bikoma awo. Ekiri ewaka sitaani yateekawo headquarters. Abasajja bonna tukise nga tagaana kudda waka ne buziba nagakibuzibye gwakibuzibye ng'ekiri ewaka omukazi ayasamya bwasamya kamwe kati n'olaba ebbwa ng'alinga kyalaani. Tuli mu mulembe nga abakazi baagala kwenkanankana n'abasajja nga tebawa respect baami baabwe nga yeeyisa nga musajja waka. Naye wano muliri wano baba bagonvu era w'okuba esimu n'atakwata nasanga oh I'm sorry I found your missed call. Mutuuse waka olabe mutuuse waka omugambe kwe banaye waba akuyambye asirika ati nakutuna nakunyuumula ati ate amubeera baba omanyi mutuuka ne muwasa abakazi oba ne tuwasa abakyala nga tannatuusa kiseera kifumbirwa nga tannasalawo kati atuuka ewaka oteekawo ng'omwami nta kino alaba ng'omutulugunya yeeraba akyali muto newaava ewuwa akyalina chances mpitirivu mu mind ze tannasalawo. Omanyi ekizibu kyetulina nti the battlefield is in our mind. Endowooza zaffe weewali olutalo lwonna olusibukako ebitusumbuwa era w'osanga omuntu atannaba kukolawo mind decision oyo totwala genda kuleetera ebizibu bya bwereere. So bannange abagenda okuwasa abagenda okufumbirwa banaye mwegendereze. Bino tubibagamba ogenda kaaba ajja kulekera ekiweta kyagende. Omukazi agenda kufuukira ekizibu yakusanga olwefuli oyini abooluganda ateekewo embeera teri muntu w'okujja waka. Abantu balina amayisa naye wano mu relationship tugakweka. So ebyo mbyogedde erimu abavubuka abatannaba kuwasa wadde okufumbirwa mulyekamanyi ng'akoza n'owebbwa mwegendereze. Twala obudde bwo edda kati myaka 3 tonawasa weewaawo abamu baliko ekizibu kiri spiritual abamu batya buvunaanyizibwa naye muganda wange obanga okyetegereza oli mutuufu twala obudde bwo obumala okwetegereza omuntu. Topapa. Don't go with peer groups pressure. Nawasadi bebagenda okuseka ng'ebintu tebitambula bulungi. Take your time. Ate above all omwoyo omutukuvu akulungamye. Ekizibu kye tulina kiri kimu nti tugenda okubuuza Katonda nga twasazeewo. Olwedde wasazeewo gusaaniso azze apropose nze ng'olaba bye weetaaga byonna abiina akangenda nkuzako Mukama naye nga gwasazeewo dda nagamba Mukama mpulira nze mwagadde oba g'ogamba ki oludde wasazeewo. Bwe tugeranga ewa Katonda let us go with the empty mind nti kyonna kyakuteeka mu mutwe ky'ogenda nakyo. Otherwise obufumbo bw'ennaku zino abantu bali mu maziga bintu tebitambula bulungi. So oluganda ali eyo twala obudde otwala sisita n'otuuka n'ogamba yuno sisita gwe nali mmanyi ng'afuuse ngo. Abantu nnaku zino
gwe kyakyoza abamu bakati bakutuka abantu bafa kikutuku simanyi pressures biki abantu passing through a lot ebirwadde omanyi bino ebirwadde bigenda kweyongera olwa situations ezimu sitaani mwatuyisa zizaala ebirwadde wamma gugamba Yesu nkwebaza olwaleero obulamu bwange bwompadde mbukuwoobera omulokozi era mukama waabo sasula obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo era njatula n'akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale nammwenna abali mu nteekateeka ey'emikolo egifaanaganako weegityo tubasabira Mukama abaluŋŋamye, Mukama abagabirire ate olunaku olwo Mukama bawe obudde obulungi. Katwetoolemu katono we tukomawo ate tulina bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.